kyovala bino bya Chad byonna nkimanyi ne mu Uganda enkya bijja kubeera. Why? Kubanga abantu tebali contented, people they are not satisfied oldi kubiriwo. Abantu mu mawanga nze kati ekiseera kyemaze mu by'amagye n'ekiseera kyenkoleredde eggwanga Uganda ne President Museveni bw'olaba ekyamutwala mu nsiko, abantu baba n'obukyayi. Tugenda kuddayo ku kigambo kya Chad ebizibu ebyo bw'otunula bibadde wa Mobutu, bw'otunula bibadde wa Bashiri, bw'otunula bibadde mu Rwanda, walaba abatuusi bava wano okugenda e Rwanda bukyayi. Ye munnaye yasitwa family agitwaye Sweden olidde kubanga yalaba nti nze nali manyi mama Janet ajja kugenda abeere mu Luwera amufumbirenga ku ttooke. Olidde naye yabeere Sweden era twamala okuwamba bo ne bakomawo kati babo banene ba minister omwana wuuyo general kwegamba fata abandi badde abalwana mu nsiko abandi badde ba general katuli ba sergeant naye yo si ensonga nanga at least wabadde ontwalako eyo nange kale nensiimula mwezo ze mu bintu by'abaana abo naye nga baali bato kati nze kinkwasa ennako okulaba omusajja abaana abo bajja wano nga abaana bato ne basoba wali ewakasole bwereere wali ku parent wali ku Pride Center nga tubalaba ne kati banene nnyo mu ggwanga naye ffe munnaye bewajja nabo abakuleeta mu buyinza tukaaba President Museveni nze nkyasi nabatuka gamba nti oli mulimba bwe ndirabanga ebyange tobiweereza sifunya nkubira simu nampa biwansuubiza ngenda kugamba President oli mulimba President otufugidde mu bulimba nsoke mbakubagize bana Uganda mwenna temundabanga kukubya Bishop waffe Rwanga yatugendako kibwatukira kwegamba enferi mu Uganda yeyo naye kugamba ebibuuzo bisigala nga bingi ku Muzaata ebibuuzo byasigala bingi ku Faza Kagwa ebibuuzo bingi bangi abagenze bakiggundu bakirumira ebibuuzo bingi kwegamba abantu batufaako n'ebibuuzo abantu baziika naye lumalo baziika ebibuuzo bisigala nga bingi kwegamba question ezo simanya nnyo jjo ziddamu zisigala nga cases bayita unsolved cases but tension eriwo mu Uganda abantu tebakyakakasa nti nno omuntu yafudde atya mwalabye ebya Zebula singa president yafayo n'agamba Senyange singa yavayo n'agamba ffe twamukubya amasasi ebibuuzo byandibadde bingi naye yavaayo n'agamba tenategedde lutuvanyuma nti yabadde wa NRM kwegana osanga ate state yatto wa NRM kukirumira mwabiraba president yayita kirumira emirundi egiwera abakulu ba police ne bavayo ne bamugamba ali mu kooti yabba chapati emayende gye yali akuyiranga DPC problem neziba kati president bwawira nti gita ali mu kooti tayingirawo nnyo naye nze kinneewunyisa omuwala we yali avanga mu state house bwati nga afuluma nga message ejja ku ssimu ye ntukulabye ova president ne bonotulopa tojja kumalako naffe abakulu be batutuma kakati ebintu ng'ebyo era omuwala message azina nakati yazikuuma azirina era ne mama Fina yaziraba n'agamba yi ndira mama Fina yaddako olidde mama Fina aga kati nze banzisira ki olidde ngali siyo naye namuwala byonna abirina era ndoza mwabiraba aba mayega bakasiba nte bani ezo listi zonna yazib ye yakimanya kingo yakimata ajja kukola n'abaana abasajja babadde ayiga mu nsiko toyinza kukola na enemy war olidde kakati nze ngabo ndaba gita sinza kukola na muntu ali corrupt kobenga oli kulanka chief you are corrupt sinza kukola naawe era nkwatulira that is open criticism kyovula banza abasajja abo na yawukana nabo twala mu president office jango jja koira mu SFC agana abajjukira ne bambi eri bali bwateekawo omuntu oyo ngaagoba eyakola mu regimu ya tumukunde eyakola mu ya Florida Torito libwajanga bagoba eyakola mu byakawa bakawumula nga bagoba eyakola ewakyanda oyo ngaagoba kwegamba bye mu government olibwajja mu ntebe kati bye biriwo bye tulaba naye nga byonna bireeta obukyayi kubanga bwojja n'ongobawo nze information jenina ngisirikira naye ate nja giriviringa ni future kubanga wakinkozesa olide kati ngaze gita bibatukozesa to inacho nimba mbina mutwe nkimanyi nakola kino twakola kino gundi yatulagira gundi biki ebyo gwe tuli tubimanyi. Okay, mikono fana flashlight and Uganda tuanza mabele kutwagala mwebale nyuma bale down nako lwalero ndi behind the scene ndi behind the camera so norwe tusonge yo we tuli bawereza tusemanye mwe nafe benabo mwebale kutwagala tumebale kutuberera mu mbere eno yonna tusemira dda mwabale bulaya mwe abewayo kuwagira mukwano gwa Sergeant Gita mu byokusoma tusemira ddala norwe songe nako lwalero tukomye obawereza mu nsi yafe Uganda musiafe mwabali mu America mwabali mu msenzi twetolodde tusimira ddala mu kusima kuno kyobola ntwewayo kubaletanga amawulire ag'enjawulo buli kiseera naye ate ekyansanyu nnyo ate kyansonyi ate kyanaku nnyo
munnaffe gwe bayita Kanka Kapita yakwatiddwa olunaku olwaleero akawungeezi so tetumaje bamututte omukulu oyo ali mu TMO online omukulu emumanyi nnyo era ebifaananyi byammwe ebifaananyi bya Kanka Kapita nja biyisaawo kaawo mu birabu yakwata olunaku olw'eggulu naffe tunakutegeera mbeera kika ki lwaki akwatiddwa lwaki bamukutte naye si kirungi nnyo ensi yaffe tugamba bwe tubeera ku bunkenke kika ekyo bitutiisatiisa wendi amabega g'ekamera olunaku olwaleero n'omukulu Sergeant Jita gwe muludde okulaba ebbanga lino lyonna eriyise era nganze nga bulijjo gwe bayita aba Mr Flashlight Channel Uganda oba ayitibwa Aheba Rogers abamukomamu abamanyi nga Doctor wetuli n'omukulu Sergeant Jita embeera ye ey'omukama mulungi egenda etereera kyebaliza omukama mukulu Jita osebo wange osibye otya tosiba otya nsibye bulungi nnyo era bukedde bulungi nsooka nembuuza baganda bange bonna aba Flashlight Uganda aba sponsor aba subscribing aba viewers bonna betulina ku Flashlight abatuwagira abawaddeyo omutima okubanga ba good Samaritan mwenna abali ebweru abali UK London Sweden Denmark Wuhan abali Dubai abali America abali mu Rwanda Congo Sudan Kenya baganda bafa abachadi ebizo mwafunye twabiwulidde naye nga kwegamba omuntu abanga asazeewo okola obuyekera mu ggwanga kiba kitegeeza baliwo okwemulugunya kati president yagenze ba general bafudde kwegamba bintu bya kisiru butategeragana ya bya chadi twabirabye naye nga kwegamba Sergeant kankusalamu ekirimu yes please eyo yeah ojogera kochi oba bituse mu Africa okulaba nti basobola president azze kukola ze babu zaako ne bamugwako kubako obuchaye eri mu bantu kwegamba kintu kiri nti kuba nti gwe obaddeko musirikali ate obaddeko men of field yes please so ebyo byonna kiba kuki ensi okutabuka neneeyisa nga bwe yeeyisa bweti abantu mu mawanga nze kati ekiseera kyemmaze mu by'amagye n'ekiseera kyenkoleredde eggwanga Uganda ne President Museveni bw'olaba ekyamutwala mu nsiko abantu baba n'obukyayi abantu eggwanga biri balitambula golowooza nti gwe obeera mu state house obolowooza nti ebintu birungi abantu baba n'obukyayi ku kantu katono nnyo omuntu ayinza okuba talina munnyo ye n'akyawa gavumenti omuntu ayinza okuba agenda mu ddwaliro ne bamugamba genda ogula eddagala kati juzi nawerekera mukwano gwange Mujaasi ne tugenda paka bangambye omutima gunnuma ne ngenda ne mulaba ne tugenda Mulago ne bwe twatuuka Mulago bamusabye emitwalo 65 bamugamba otajja najjo tetujja kucekinga mutima olidde era yadina okuddayo agenda ayita emitwalo 65 n'atunda entebeze naye Mujaasi talina kaadi ekkiriza nti ono Mujaasi wa ggwanga ebyo bya NRA yaleeta obuzibu wano wetwajja ntwatukozesa rifaro letters nga batulifaalinga Nsambya genda Mengo bikibanga embuya ebintu bya sente eddagala lyali ttono ate nga balwadde bangi bakazolite abokutema kamagulu abakola kikati nga bakulifaalinga bali bakoze negotiation n'amalwaliro ago they refer you a soldier then you go and get treatment naye kati ebyavaamu nga defense tesasula era bwe twatukanga amalwaliro nga batugoba ate musasula mugende nga batugoba President Museveni yenga amanya amalwaliro gakola ki gakola ebyo bigandikoze kati munnange yaddayo n'atunda ekitanda n'entebe n'afuna emitwalo 65 nage ne bamujjanja mutima nga gumukuba agwa ebigwo biki ne bamugamba mutima olidde nage ne Mulago twatuka mu tent ne batugamba sente emitwalo 65 bamuze nazo tugende babachecking bagenda kwesanga taziina naddayo n'atunda entebe naki olidde ate omusala guba gufulumye omusala Mujaasi wagenda ku account n'agujja gugwawo kubanga kwe kuli ez'okulya kwe kuli renti kwe kuli abaana kati bali wakati basoma demand zeeyongera kwegaba ebintu bingi n'olwekyo tugenda kuddayo ku kigambo kya Chadi ebizibu ebyo bwotunula bibadde wa Mubutu bwotunula bibadde wa Bashiri bwotunula bibadde mu Rwanda walaba abatuusi bavano gende Rwanda bukyayi mwatugoba mu nsi yaffe katukomawo orosero tize revenge
genocide wagiraba kati omuntu setenza kuleka mutu mubadde mu government muli demu anamwe muve munaffe tuzze era walaba twayingira Rwanda ebyali Rwanda biwanvu story ni nanene nnyo testimony ye Rwanda ni nanene nnyo eyeruwero njina mwagiraba ekyatwala abannaffe ogende ruwero buchayi lwaki abakyoli batuyisa bwe bati lwaki abalango batuyisa bwe bati President Museveni yagamba no government kanjirekewo kangende mu nsiko ogenda okusalawo obeere mu nsiko emyaka 5 si kyangu emmere gy'olya siiyo ente z'olya sizizo enkoko z'olya sigo wazirunda embizi z'olya sigo wazirunda naye munaye yasitwa family agitwaye Sweden olidde kubanga yalaba nti nze nali mama Janet ajagenda abere mu Luwera amufumbirenga ku ttooke olidde naye yabere Sweden yatwamala okuwamba boni bakomawo kati babo banene ba minister omwana wuyo general kwegamba fata abandi badde abalwana mu nsiko abandi badde ba general katuli ba sergeant naye yo si ensonga obuchayi bulina okubeerawo nakati mu Uganda obuchayi webuli abantu bagenda kubyeyo ne baleka ensi yaabwe amakoero gandi badde wana abantu nga bakola nanonye 10 olidde naye olaba buli nakola emotoka zitika company ozirabe zitwala abantu zibatika encha neggulu zibatwala okukola ebyeyo n'otusanga ku kisaawe ate ennyonyi etulese nti ate kwega ebigambo bingi abantu balina obuchayi bwabwe n'olwekyo bannayuganda ndabiseeko olwaleero emisomo nagitandika yadde sente zikyabanje entonotono naye wendi mwebala okumpagira Dr. Yebwa mwebaza okuyimirira okubanga kati yalinga tata wange yalinga muganda wange namwe mumanyi nti ndi mulekwa sina mama sina tata baganda bange bafa abala kisangani babaziikayo abala basigala mu Luwero kwegamba ndi awo nga bwe mundaba ndiwo ne sister wange naye jai naye embeera si nnungi abaana bange naye bali ababala mu bufumbo abembeera si nnungi kwegamba Dr. ali ku mugugu munene nnyo ku side yange naye ati nange mutawanya ate nga alina okumbeera okubanga tiyafuuka mutata wange ye muganda wange namwe bannanga abali ebweru abanyamba mbuli kimu abambereddewo abakulu bano utambi bwatambula bungi naye nze nali njala nnyo okuwulira eddoboozi lya president olidde kubanga kati nze sikkirizanga nti yannimba naye ndowooza nti waliwo abaamubuzaabuza naye sinnatukagamba nti mulimba kubanga president ayinza kuba mulimba yadde asuubiza olebya asuubiza mu 2016 tabiwangayo bantu naye era atuukiriza akalube katuuka n'agamba yes I promise to you now this is the time to pay the pledges nange mwenyini nkyamubanja president wansuubiza buli kimu nenneesiga nemmanya abantu wala mu nsonga ndi mwana muto nemmanya nti kati ogenda kunkoyera ekyo ky'olina okukola era bwe nakusinkana n'onsuubiza byonna nenkimanyi ofuuse taata n'oŋŋamba ongase ku baana bo ongase ku Diana ongase ku Natasha mpulira balina ebizimbe simanyi balina za Kamwesi simanyi balina NBS nange at least wabadde ontwalako eyo nange kale nensiimula mwezoze mu bintu by'abaana abo naye nga baali bato kati nze kinkwasa ennaku okulaba omusajja abaana abo bajja wano nga baana bato ne basoba wali ewakasole bwereere wali ku parent wali ku Pride Center nga tubalaba ne kati banene nnyo mu ggwanga naye ffe munnaye bewajja nabo abaakuleeta mu buyinza tukaaba President Museveni nze nkyasi tukagamba nti oli mulimba bwe ndirabanga ebyange tobiweereza sifunya nkubira simu nampa biwansuubiza ngenda kugamba president oli mulimba president otufugidde mu bulimba naye nze sinasaba kusalawo nga nze gita musoko kugamba nti oli mulimba njagala ompe ebintu byange nfuna akasimu bakava wa Nalweyiso ndaba yakubeera okumpyawo oŋŋambe nti tabakuweereza miliyoni zo 5 president yazikuwadde nga bw'oweereza abala ndaba sekandi batwala sente kufiirwa simanyi mu ceremony miliyoni 2 juzi bawaddeyo n'olwekyo nsoke mbakubagize bannayuganda mwenna temundabanga ku bya Bishop waffe Lwanga yatugendako kibwatukira kwegamba enfe eri mu Uganda yeeyo naye kugamba ebibuuzo bisigala nga bingi ku Muzaata ebibuuzo byasigala bingi ku Faza Kagwa ebibuuzo bingi bangi abagenze bakiggundu bakirumira ebibuuzo bingi kwegamba abantu batufaako n'ebibuuzo abantu baziika naye lumalo baziika ebibuuzo bisigala nga bingi kwegamba question ezo simanya nnyo jjo ziddamu zisigala nga zi cases bayita unsolved cases abantu bafudde wano mubalaba jana ni wumu yafa unsolved cases Benekito Kiwanuka yafa unsolved cases n'olwekyo emisango gyo wejiri abantu batadde emisango gyabwe abantu baffe bafa batya naye ndowooza state is the one to answer bebalina okuddamu ensonga zonna n'olwekyo njasooka yes tata wange kakati state omuntu okufa kakati state evunana olwa tension eriwo mu Uganda abantu tebakyakakasa nti nno omuntu yafudde atya mwalabye ebya Zebula singa president yafayo n'agamba Senyange singa tiyavayo n'agamba ffe twamukubya amasasi
ebibuzo byandibadde bingi naye yavaayo n'agamba tenategedde luvannyuma nti yabadde wa NRM kwegana osanga ate state yatto wa NRM ku Kirumira mwabiraba president yayita Kirumira emirundi egiwera abakulu ba police ne bavaayo ne bamugamba ali mu kooti yabba chapati emayende gye yali akuyiranga DPC problem neziba kati president bwawira nti gita ali mu kooti tayingirawo nnyo ate ze kwegabateekawo obuntu obwa president omanyi gita ali mu kooti okay ali mu kooti kale kamalize bya kooti kati walabe byava mu Kirumira bamutta Kigundu amulaba omuwala yavaayo n'agamba batta Kigundu abamanyi yasulanga nabo president namusinkana emirundi ebiri namuwe ennyumba bamuwa akakadde kamu kitundu agenda apangise ennyumba tebagimuwanga paka kati ali wali nakasera atunda mpombo owulida abatta Kigundu yagenda ne wa mama Fina kuolwa amulabula amugambe bawe ekyatatambula bagenda mutta bambi mama Fina yali ava Dubai omuwala abaali bakuume wa mama Fina simanyi bayiso simanyi bamanya balina abakuba bakuma abanene ne bamugoba owulidde enkyasa mukaaga Kigundu bankuba amasasi omwana natuuka era bwe yambuyira information ne mugamba tugende wa mama Fina tugende wa mama Fina ntumunyonyola mama Fina nayaka abamaziga naye nze kinneewunyisa omuwala yali avanga mu state house bwati nga afuluma nga message ejja ku ssimu ye ntukulabye ova wa president ne bonootulopa tojja kumalako naffe abakulu be batutuma kakati ebintu ng'ebyo era omuwala message aziina nakati yazikuuma azirina era ne mama Fina yaziraba n'agamba ndiera mama Fina yaddako olidde mama Fina aga kati nze banzisira ki olidde ngali siyo naye namuwala byonna abirina era ndoza mwabira baba mayega bakasiba nte bani ezo listi zonna yazibba kubali oyo muwala yatambuza listi ezo yabajiba bako nagitwala wa mupinamuga bagenda kubatta olidde ngepapula bina babina mu nyumba mundu bazina mu nyumba nekole bako bakirumira bamukubira mu makanzu bayambala kanzu era n'omuwala yazitwala kuki ku dobbi ne bazigolola era semwa yanonyereza negenda negamba tutwali ne bamutwa naga dobbi n'abagamba oyo muwala yaleta ni kanzu bbiri namulaba nene semwa ine byagisobera era ebintu byakirumira byasigala anisolved kwegamba abantu abafa kati bafa abantu yadde bafudde kibwatukira yadde bafudde ndwadde kwegamba abantu basigala n'ebibuuzo bingi ebya Uganda kati webituuse kati owulira waliwo obutwa owulidde ababumanyi webuli ababumaze sibumanyi naye ababumanyi bamanyi nti obutwa webuli n'olwekyo bannayuganda njaga kubategeeza nti abantu ebibuuzo bingi ku ssaawa zino owulidde n'olwekyo nze nandisabye ekintu kimu nti bannayuganda tubeere omuntu omu ebiriwo weebiri teri kyakkola naye likodi zino sigalawo kiba kitegeeza ne gavumenti mugirabe yamini yatta babenekito kiwanuka mulaba tebalabika amalalo tegalabika naye nga byategerekeka naye olina okwebuuza ababa tabaliriddawa abakolanga ebyo abaali beyita ab'amaanyi bakapiteni ogeta baluwa bameja General Gowani baluwa balifa adulu baluwa boyito ojoko baluwa bamaliya mungu baluwa kugamba ebintu bingi muluweera abatta abantu eruwero mwabalaba boogole baluwa bere erikodwa baluwa bakirama baluwa bameja timbe baluwa abantu abamanyi baliwo kiyengo kati ali wali mpiji alima musange sazi na ali munimira alima nenge yali wa amanyi bamwadde operation okulaba nti aleeta omuntu gwa president Museveni era kyovula betwamala okuwamba president namugamba kiyenge byensiko byayita tukola amaje kingo yamugamba president nkubulire sijja kukola nawe maje era kangende wange president namugamba you a 20 officer no ye akimanya kingo yakimata ajja kukola nabana abasajja babadayiga mu nsiko tenza kukola na enemy war olidde kakati nze ngabonda abajita sinza kukola na muntu ali corrupt kobengo likulanka chief you are corrupt sinza kukola nawe era nkwatulira that is open criticism kyovula banza abasajja abo na yawukana nabo if you are corrupt president yakwezo lanka sijja kukola nawe ngoli corrupt olidde kyovolaba n'olwekyo kati ensonga eriwo soka ne nkubagiza monna abazadde bekyabakadde abaali bazaala abaali kuluku abakigamba omuntu yali mu kifo kinene nga Archbishop Rwanga yalina abantu bayamba yalina abaana baweerera kwegamba basigalaawo n'olwekyo ekyo kiruma era abantu bakyalina ennaku ku mutima ate juzi n'owulira nti ate ababbi bagenda babbe ssente ba vice president zebaweereza president zebawa simanyi miliyoni 2 simanyi biki baziweereza bafiiriddwa munnange zaatuuka bulungi naye ate ababbi era bagenze mu kyalo bazinoneko ekugamba era nayo nze ndaba weakness ya security bategedde amaka gali ga muntu mukulu babawadde ssente engeezo church tezitutte eziwadde abantu bali abakwatibwa ku munfu ne batetekayo security bandi batekayo ba security abali mu civilian ne babeera wakawo nga family members naye nga bali ku security kubanga bakimanyi oba babba mulambo
abantu olw'obuwavu obuliwo omuntu bamuziika ne bamwambaza engatto ya miliyoni emu oba babajje Bungereza emirambo bagiziikulayo ne batwala ekkooti kati babbira omulambo ne bagwambula n'osanga essanduuko engeri kungulu kati miliyoni sekandi zigaleeta lwaki tebagenda ne bazikimako ekyabakadde ate ebintu ebyoloza byenjogera wano bajja kubiraba nange byenjogera nabiraba n'abapoliisi nga bali mu lusuku banoonya n'embwa ne zinoonya basimanyi zaasibira ku ki ne zirabanga amakubo gaabula kati olowooza abagenda okubbe wa Archbishop bali bira abantu ababamanyi baba mu nnyumba oba baawa yes please babadde bakimye sente ze batwalayo obuyambi batwala mu mpeke sente baziwa mu mpeke ne mu second ze yaleta vice president bazanjula miliyoni 2 president ze yawereza ziyambe muki abasigaddewo baba check negenda mu bank sente bazeeta mu bulungi ziraba ebintu bya vice president omanyi yafuka wa mikolo sente azeeta mabaasa president yawereza zino pereza aweza miliyoni 10 ku Archbishop yawereza bibiri olidde bikole mu kuziika ne babiwa baki family members kati munaye bobo sente batwala kyabakadde tewali banka olidde bone bateekawo waka oba kubana yo babaziraba nze simanyi naye ababbi baali balumbye babalaga ku TV nga balumbye okubbaki ebintu kati ebintu ng'ebyo olaba security omanyi fabakulidde mu security twali baana bato kyobula tuli security conscious nze ndebwendaba omusota ntya neŋŋamba aguyingiddeawo nti ye kiba kitegeeza gujja kudda gulumu omwana wange nina okuba serious neŋŋamba kati nkoze ntyawo okulaba nti omusota teguddawo kuyitawo sina kyentwala nga kiriki kyobula bino bino ebya Chad byonna nkimanyi ne mu Uganda enkya bijja kubeera why kubanga abantu tebali contented people they are not satisfied olidde kubiriwo olidde kakati ebiri mu ggwanga mubiraba okay Bishop Rwanga tumumaze kankubagize ne Brigadier Kaboyo yo weho ima yatufudde ko stroke yamukuba ne mulambulako nga musajja watu embere eganye ne ipaka yamaze nafa waliwo ne Major Katera Hassan na yatufaako ya bebava ne President Museveni Tanzania ne bagano mukuza kubanga complaininga nnyo lwacha yogera kulanka naye nga abantu be Tanzania banga ba Ivan Koleta olaba je bali balwanira eggwanga lino yadde ebintu byali byakujja kamini naye waliwo ensobi ezaaliwo n'olwekyo Brigadier Kaboyo yatugenzeeko Brigadier Kaboyo be basajja ababadde mu intelligence yali yafande Kagame olidde be basajja basooka mu intelligence musajja munyolo bakola nnyo bakolera eggwanga lino era abadde asset ya government kubanga afudde n'ebyama bya government ebya intelligence kwegamba ate abantu abo ne bamala bakozesa ne babadi ignowalinga kwegaye problem eriwo naye nze kyemdabe ekikyamu kye bakola tebagala kuwandika bitabo olidde kubanga gwoba ofudde tukuziise ogenze ne record zisigalewo abantu bakusomeko abaana bo bakusomeko abazzukulu bakusomeko ense kusomeko the only problem is nze nsaba buli muna Uganda woli wandika ekitabo time gyomalawo ngomaze okulya amatooke n'akawunga n'amawogo ogende webake tulo wandika ne bwandika ye sentence 2 omwaka guna agenda okugwako ngoli mu sentence mmeka kiba kitegeeza ne bokola kitabo kya page 10 information eyo yoyogedde kiba kitegeeza nti ejja kuyamba banna Uganda abantu bajja kusomako abantu bajja kutegeera ekikamuova abantu bajja kutegeera ensobi eziri mu Buganda abantu bajja sikwogera bwogezi bino ebyokwogera tetujja kati buno obutambye bumulaba bwe tukola clips zino zisigalawo zijja kubeera Dr. Nebwalifa bagenda kugamba yali Dr. Yebwa this one was Sergeant Gita owulira n'olwekyo tubakubagiza Fani Kaboyo yo twakola naye twali baana bato manyife twalina discipline yaffe nga abantu abo basajja bakulu naye ate nga tubawuliriza ate nga batuzimba confidence bagituteekamu intelligence bagituteekamu discipline bagituteekamu owulidde kwegamba tukuze nabo yali nafande Gaira naye mugenzi yali nafandani Alex Babenoni abakolerako mu Lubiri Barracks mumanyi Kaboyo n'emirimu gye yali akola be basajja babukirifu mwesugwa omusajja abeeyo lukungiri bonna bagenze kwegante jensi ya Kagame yonna abantu basigaddewo batono nebo tukakati wakandiho musemwayi abakadde bonna tebakyaliwo abaaliwo abaala buli ajja ne regimu ye president bwaleeta ono ng'onaagoba kyovula president bwagendeyo simanyi nakaseke biki n'abasanga n'agamba ate gwe I know you are mbega ate wabireka oti ate muzeeyi bangoba
yani yagoba kale ojja kujja okoyere mu president office kagwamba yaliwo okutwala butwazi twala mu president office jango ojja koyera mu SFC agana abajjukira ne bambi eri bali bwateekawo omuntu oyo ng'agoba eyakola mu regimu ya Tumukunde eyakola mu ya Florida Torito libwajja nga bagoba eyakola mu bakawumula nga bagoba eyakola ewakyanda oyo ng'agoba oli bwajja n'asanga nyajjawo kati nga Beri yajjawo simanyani yajjawo who was a repressed bakawumula yagoba ye naayingirawo kwagamba naye bw'anaavaawo anaamulira mu bigere kubanga abaana basomye bangi abapya bangi oyo naye ajja kujja naye abakandiho bonna bagobe nolya general system ye kwegamba bye biri mu gavumenti oli bw'ajja mu ntebe kati bye biriwo bye tulaba naye nga byonna bireeta obukyayi kubanga bw'ojja n'ongobawo nze information gye nina ngisirikira naye ate nja giriviiringa ne future kubanga wakinkozesa olide kati ngaze gitabe batukozesa tolina kyo nimba mbiina mu mutwe nkimanyi nakola kino twakola kino gundi yatulagira gundi biki ebyo gwe tuli tubimanyi testimonies tuzirina n'olwekyo ku nsonga ezo nga tutuusa tujja genda ku nsonga y'ekyankwanzi